Mukulike eyo mu mudra mwenna abasobodde okutaninga up positively mu numbers ez'enjawulo Dubai and Abu Dhabi. I think Najumani bw'aba yasobodde okubaayo kuba abamu ku ffe tetwasobodde. Nga bulijjo amanya n'eddoboozi Medi era nga nsinziira mu studio za Nyondo Media okuba nga mbaweereza. Nate era munzikirize okwebaza Omukama Katonda okutuyisa mu mwaka 2022. Bangi batufuddeko olw'abafudde mu accident, bantu 5 balamba family be yafiiriddwa. Nefe ate munete tulina kye tuwadde Mukama okubanga tukyali balamu. Yes, oyinza okuba oli eyo tolina mulimu, ekyokulya olwaleero kibuze, an'ekyo tewakifunye, naate waliwo ekintu ekisinga okuba ekyebbeeyi mu nsi eno ekitagulika wabula ekiweebwa omuntu omu yekka we yatutonda kikiraba eky'obulamu. Muganda wange mwannyinaze togwamu ssuubi, buli lwokeera ku makya nga tonnabaako kintu kyonna ky'okola sooka oyambala ekintu ekiyitibwa essuubi, then ebisigadde osabe Mukama Katonda ng'era bw'onoonya ekyokola one day one time Mukama ajja kwanukula essaala zo. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku bintu bitono nnyo era nga nja kubeera brief. Okusookera ddala njagala okwebaza basponsors baffe Open Vision Tourism okuviira ddala ku day one. Mwebale nnyo okubeera nga mukkiririza mu Nyondo Media nga bano nno bakwasaganya ensonga za visa, air tickets ez'ensi zonna. Oyagala kujjako mu UAE kulambula, oyagala kujja kusuubula oba onoonya wa kusula nga oli mu UAE oli mpya, desert safari oyagala kujja kulambulako ku ddungu lya UAE, weeyo ne Open Vision Tourism. Bano nno tebasangibwa wala nnyo, basangibwa ku Sheikh Mariam Building, Al Maktoum Road, Banias Square opposite Day to Day. Bw'oba nga olinya metro yonna gy'ova, olinya Green Line noviiramu ku Banias exit 1. Office number ziri ku first floor era nga room eri 110C. Awo nno oba otuuse ku Open Vision Tourism. Abakozi bonna bakozi abaaniriza abakozi n'omukwano, kubanga ffenna tukkiriza mu nsi eno nti omukwano ye Katonda ate Katonda gwe mukwano. Oyo yenna alaga omuntu okwagala aba alaze Katonda okwagala ate abalaga nti Katonda amwagala. So mutweyune ku Open Vision Tourism, tuli wano kubaweereza. Mwekala okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku mutimbagano gwaffe ogwa www.openvisiontourism.ae oba osobola okutukubira ku namba zaffe ez'essimu ku screen zaffe ziyitawo awo n'obeera ng'ate omanya ebisingawo. Ngenda kusookera ddala nateera okuddamu oba okwanukula ku bibuuzo bya baganda bange mwenna ababadde nga bambuuza ku platform zange wamu ne ku page zaffe eza Nyondo Media ku bintu ebikwatagana oba ku issues ezikwatagana ku visa and stuff. To tell you frankly, amazima gali nti obudde buno tewali official information oba notice yafulumye okuva eri ffe abakola ne Open Vision Tourism oba eri Open Vision Tourism olw'ensonga nti tetunnaba kufuna info yonna eri authentic kuwa bantu. Oyo yenna ali eyo ng'abaako byakugamba ng'agamba bivudde mu Open Vision Tourism about visa change and stuff, bambi abikugamba ku lulwe era tetumuyinaako buvunanyizibwa ne information yo tetuginaako copyright. So obudde buno eno ensonga ezikwatagana ne visa change, employment visa, bamikwano tewali information yonna yafulumye era teri information yonna gye tuteekateeka fuluma not until tumaze okukakasa nti buli kimu kiri okay era tujja kujja wamu ne bakama baffe tubawe updates ku nsonga eyo. Nsuubira nti bassebo ne bannyaba abanaabalabye vidiyo eno ababadde bambuuza personally ebikwatagana ku nsonga za visa mbaanukudde. Wabula nate nno zo ticket ng'olina visa yo eri valid, oyagala kufuluma ku ddaka oba oyagala kuyingira wano, tickets ziryokke ennyonyi zonna zitambula. Lwakuba nti zibadde zidelayingamu okufuluma olw'ensonga nti omwezi gwa December much of the time fena tugumanye guba busy.
abalambuzi baba bangi, bookings ziba nnyingi nga mwe mubimanyi ebyentambula kiringa era bw'olaba taxi ewaffe e Kampala nti mu nnaku enkulu kiba kizibu nnyo okufuna emmotoka mu budde bw'oba ogiyetaaga. Naye njagala okubategeeza basibo ne bannyabo nti ku Open Vision Tourism tosobola kujjawo n'otafuna kiki ky'oba weetaaga. Eyo nga nvuddeyo njagala okuddako eri Nyondo Glim bannange abaami n'abakyala. Nyondo Glim tubakolako sides zombi oba sexes zombi nti oyagala kutereza ka skin, oyina skin rash, onaaba amazzi gakusiiwa. Tutuukirire ku Nyondo Glim tube nga ate tukuweereza services zaffe za kuteeseganya bbeeyi ya kuteesa era nga twaniriza buli client, tetusosola myaka yadde kala yadde size kubanga tuli okuweereza mmwe bantu. Nate era Adonis Family Group of Companies ng'era nze CEO waayo. Eyo nga gwe wenna yadyetaze ku local food okwetoola UAE beera nga ate otutuukirira contacts zaffe kwe ziri ku screen awo. Oyagala matooke, oyagala kinyeebwa, oyagala bijanjaalo, kawunga, deliveries tuzikola but charges apply. Nkiddamu tukola deliveries okwetoola UAE naye service charges applies as a delivery ku kyonna ky'oba weetaaze. Nga nvuddeyo eyo njagala nateera okwongerako ku nsonga ya show eyatuumibwa oba eyitibwa The Stage Kings nga muno mwe muli mwana mulenzi Kabako wamu ne Kididi bagenda kubeera nga bali wamu naffe omwezi ogujja ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 10 bagenda kubeera ku Legends Bar Satwa ng'ate enkeera waalwo ennaku z'omwezi 11 bagenda kubeera Abu Dhabi ku to and fro. Bano nno bakuleeteddwa Shimi Events ng'era bali wamu ne Itwara Events bebeegasse mu nsonga eno okubanga bakuleetera bakabaka ba stage era y'ensonga lwaki Shenu yayitiddwa oba yatuumibwa The Stage Kings. Sisuubira nti waliyo atamanyi Kididi bw'abaze ku stage, sisuubira nti waliyo atamanyi Kabako bw'aba alinnye ku stage, mwena musobola okubeera nga munjulira. So tickets gwe nayagala okukola bookings osobola okututuukirira ku page zaffe eza Shimi Events oba ku Nyondo Media ne tubeera nga tukutuusaako tickets. Oba gwe wenna atasobola kubanga otutuukirira ku studios zaffe osobola ogenda ku Mpombo African Restaurant, very soon tugenda batusayo tickets zaffe, oba osobola okubira ku CEO wa Shimi Events, contacts ze zijja kuba ziyitawo ku screen zaffe awo, omukulu Donny Faust. So nga mpumbawumba abaana ba mama abaana ba taata February mu ebivulu bingi nnyo naye sofa Shimi Events ekuleetedde Kabako wamu ne Kididi obwambalo mu butegeke na buli kimu kyonna mu kitegeke. Wabula nate era waliwo packages ezigenda okuba nga zigabibwa company eya Shimi Events nga muno mwe muli t-shirts, mwe muli tickets. Tugenda kuwa abantu 5 abanaasooka ku mulyango tickets za free. T-shirts tukubuuza ebibuuzo 3 byokka nga tukuwa t-shirt. Tewali t-shirt yonna ya kutunda era tewabaawo akugamba yenna nti atunda t-shirt ya Shimi Events za free of charge. But dates ze tugenda okuba nga tutandikirako campaign eno y'okuba nga tugaba ebintu ebyo ziri very soon okubeera nga zaannouncingibwa. So just keeping alert, subscribe ku Nyondo Media, commentinga, sharinga, nyiga akade osobola okubeera nga tosubwa updates zonna ze tuteekayo. Mu bintu ebyenjawulo byonna bye mwagala twogereko tugenda nga kuba tujja waneeno nga tubyogerako kuba mwaka mpya, nkuba mpya, buli kimu kipya. So musuubire bingi nnyo okuva gye tuli nenga tubeebaza nnyo kubanga mutuwagira mu ngeri ey'enjawulo yonna gye mutusupportingamu mwe musinga abantu baffe. Tetulina kye tusobola bbawa okuggyako kubanga tutuula mu mpewo zaffe oba ku studios zaffe ne tubeera nga tubaweereza. Tuli wano okuweereza mmwe mutwetaagidde bonna mube nga mututuukirira. Ate era nga mpunzika njagala okutumira ku bakadde abanzaala Mukyala Zainab ne Mwami Abdul Aziz, kansuubire muli bulungi. Njagala okutumirako ku mikwano gyange mwenna abampagidde mu bintu ebyenjawulo, abansupportinga n'abanjagala. Mikwano gyaffe abaagala Nyondo Media ne basupporters baffe mwenna mbatumiddeko. Njagala okutumira ku CEO wange olunaku lwaleero taliiwo, omukyala Nyondo Rozet. Ntumireko ne ku producer wange Wiki ku kamera abaayo. Then njagala okutumirako
sponsor waffe omulala abeera behind the camera tabeera nnyo mu camera naye nga supporter waffe mulungi nnyo Mam Dubai tukwagala nnyo mami nate era nga Jeff sijja mwerabira mami naye weebale nnyo kutwagala weebale kutubeererawo mu mbeera yonna we love you so much bane muli bangi sisobola kubamenya bamalayo they just know you guys we love you so much mwena batwagala tubaagala tetulina muntu yenna gwe tulinako obuzibu wabula tuli wano okuweereza mmwe Mbadde Medi Nyondo Media Wiki ku camera of course I sign out. Mwah. This is your boy Ashman Kashyuji, omuzanyi wa film, director ate producer. Mugamba muti abali eyo esawa yeno lunaku lwa kunyirira era nga mbaletedde Nyondo Glim ekolebwa aba Nyondo Media, Nyondo Group of Companies. Nyondo Glim kizigo kya amaanyi nnyo ekirikolebwa mu gune mubikole mu bimera ebiri nacho mbuli kimu ekiri natural kizigo ekikwata skin yo ne kinyiriza ne kijambo no obuntu bonna obwa black sports skin ne glowing abana bagala okuglowing esawa yeno weewale byonna ebizigo bye bakugamba nedda time yeno ya kunyirira togenda kweruka anadala abalenzi akasusu kagenda kubeera kumulala era tubeerewo ng'olunaku lwa leero Nyondo Media mugule wano mu UAE wonna woyagala wonna woli mu UAE kigenda bakikutuusibwako era nga balina n'obuviiri obulungi ennyo obwoyinza okwambala ku mukolo n'okyusa akaviiri leero n'okyusa akaviiri enkya n'obeera ng'onyirira nga buli akulaba akwegomba abagenda mu red carpet abagenda mu movie premiere bambaza abayimbi bangi ab'enjawulo bambaza aba celebrities ab'enjawulo ku red carpet era nga bwe buviiri bwe buno bakyusa kyoyagala kye bakukola jangu skin yo oleme kwejjusa togenda kufuna buzibu bwonna tebirina effects yonna ku mubiri gw'omuntu era tubenga tukigula ekizigo Nyondo Media bano balina ebizigo ebyenjawulo balina bu sprays balina buli kimu ekya skin yo gwe jangu skin yo ba doctor abalungi ennyo ba expert mu skin temusubwa mubeereewo era nga oba oyagala okumanya ebisingawo kuba ku namba y'essimu eyo gy'olabawo wansi kigenda bakyakabi nnyo togenda kwejjusa onadda n'ongamba nti Ashman Cash kye wakola kyekisinga bannange era nga bingi bye balina ebizigo ebyenjawulo nga obiraba balina mu buli size yonna gy'oyagala ey'ekizigo ojja kuba ogifuna oba oyagala y'abaana weebiri oba oyagala y'omuntu mukulu weebiri oba oyagala bya mukyala weebiri mujje family yonna ebeere ng'enyirira togenda kwejjusa kuba kino ekizigo nze nkigezezzaako era nga mundaba kyonna kyolaba kyekyo kizigo kyekikola kizigo tekigenda kwerusa kujja mu kalayo ogenda sigala mu kalayo naye ng'onyirira mwebale nnyo Ashman Kashyuji I sign out. Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku +97 432 861 886 obujjanku office survey Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Sheikh Mariam Building ku mwaliriro okusooka office number 110C opposite day-to-day supermarket Baniasi. Okutambula obulungi bw'ova mu Baniasi metro fulumira mu exit 1 ogoberera ekkono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye day-to-day supermarket Banias. Open Vision Tourism, fast and reliable.